Omanyi omuntu basooka ne bamuzimbisa. No lozo oli wa kitalo anti celebrities mwekwata ku nerves. I'm a psychologist. Obwongo buyingira mu imperialism. No loza gwasose teri alien kyakola kye tutalabangako. One emyaka jejo. He needs time to grow up. Nekyali mutakimanyi. Kyamutomera butomezi. Nzijukira emyaka gya Bobi Wine egyasooka. Nga yakafuuka ekyo kyali. Really ngataka yali yabajja n'entebe ya president nga gyatuulako. Bobi Wine yatulanga ku ntebe ng'eriko bendera emabega. Coat of arms akyagituulako yakula. Alien mumuwa obudde. Now, what do you expect? What do you expect? This is a younger man. Akulidde mu ghetto. He thinks that the whole country is a ghetto. Bwe buzibu nina n'abanaku okufuna sente. That's the only challenge I have with poor people getting money. Bafuuka ekizibu. They become problems. Sibe bavugula amamotoka n'agipakinga mu luguudo. Oluusi mba nvuga emmotoka yange. Nosanga omuntu ngali mu V8 nenga parkinze mu luguudo. Noga kati no. This one I seen money for the first time. Omanyi omuntu yakafuna sente alabikirawo. Kimu bibiri nze ndi mugagga. Kimu but gwe. Oli mugagga okusinga abanyankole bana bafuze ensi emyaka 37. Ku myaka 37 abanyankole bano gye bafuze. Singa buli mwaka babbangayo billioni emwemu. Ojwalize billioni ya 37. Buli mwezi singa babbayo emwemu nze billioni mmeka. You see your primitivity. Don't export primitivity. Nzembera ukafe javazi. Nolaba omuntu nga foka agikwatidde mukono mulala n'omanyono we Masaka. This one. Foko n'akambe. Sibulika omukono ogukwata akaso gumanyikiddwa ne foko. Neobera kafe javazawo no kalisenga yali isizangalo oli mu kuswala mu bategeevu. Omuntu nasaba ebintu kafe javazi tabimanyi tabiryangako. Waita dakika 2 agenda mutoyi. Lwaki tosaba akatogo n'emyera komanyi? There is a problem with this country. Jendaba. There is a group of people who have just seen money, fame, kati alien bya otulotya katanda ke airport yakasitule ensawo. Gwe no katulako mbonawo oli muyimbi. Alien yaizo kolabo no muyimbi Nigeria. So Ugandans tubere mu byekisiru byaffe. And we have no problem because we have appreciated the stupidity and even the celebrities we have batufanana. Alien ayinza kola kolabo really. Ng'akyatula ku butanda bwe airport obutwala ensawo nga ne baby ali mu Europe ow'emyaka akimanyi nti akoteba katulako n'akatulako ne bananga amaalo kibi banange tusomesa abaana ate tukole nnyo abazadde omwana muwe iPhone nga muto omanyi nti eri abawala nga bakulu nenga bamulira kwa iPhone. Her parents made iPhone look expensive. Omwana ne bamulira kwa ice cream abazadde abaana mu bibawenga bato weefirize million emu leero genda ogulira omwana wa iPhone omuwala ogimuwe. Naye abaana bamwe babalira kwa ice cream wali kafe javazi wammeka nno kakaaga. Nolire ekiwala nga ki this boy loves me angulidde ice cream nogane poverty. Okuva mu kyalo kyangu nayo kugwamu ekyalo. Obwavu bwange obuvaamu nayo to get money izize nayo kuvaamu obwavu poverty mentality. Nosanga omuntu nga ali mu America nga gamba mbu Bobi Wine ye president. Ngate Bobi Wine alina leader of opposition. Gwali organizing ampuga. Kati obeera otya president ngate gwalina leader of opposition. How can you be president? Atenga oina leader of opposition. Now, gwe president at the same time wevuganya. The day Bobi Wine recognized
Impuga as the leader of opposition is the devil boy in lost direction. May you find your muntu where yasoma kati blackboard zako salirachi. Why did you go to school? If you can't reason out these simple issues, mbona yali mu America. Hey, nze mama nakanwaje Boston. Bobi Wine ye president wange. Nomugaya mama nakanwaje oli musiru busiru. Hero busiru wagenda nabo mu America. Kwa nzura kunga nti Bobi Wine ina leader of opposition ate ye president. Tosola kubeera na bibiri murundi gumu. No mama nakanwaje oli Boston mbulira yensi mwachiri. Kati chemo kijeko. Bogati Bobi Wine ye president wa Uganda. Then Mpuga taba leader of opposition mugane. Na ye chiche segwanga yafe. Bravo. Mfunda ya buongo. Chevana President Museveni atulekedde ekizibu kimu fabaddako okufuga eggwanga lino ligenda kutumenya. Every time I sleep nengamba nti singa President Museveni ampobwa president kati mbugana. Idiots are many. They are very many. And they think they are right. Mbo bagenda kujjako Museveni. It's laughable. Mbo bagala kujjako Museveni mu 2026 no bagamba okay mwagala kujjako President Museveni. What is your plan? Ngabata omanyi gwe Junior emitu bino tobi what is your plan? Awo tebaddamu bakojja omusiru bayimba kimu free dictator. Okay we have how are you going to free the dictator? Mutugenda kudda mu kalulu no gambe embwa zino akalulu kajjako Museveni gobolaba. President wansi kyadwesinga eggwanga nga anywa kyayi mpaayo walabeko Biden nga anywa kyayi nga adwesinga America. So you younger people mudeyo musome. That's the only thing I can tell you. Otherwise be mulimu bya kisiru noise making. No bakami mwabakalo kujjako Museveni mwine mundu mmeka. How many guns do you have? Mwanti kakati bibera maloji na kwegadanga. Bibera twabaga mugende muyige emundu mubera mugula condom. A condom is guns. Nisogwe ya mweri mu magulu g'abakazi tobala bona bakulembeze bene yupi bali mu kuwasa. Mwatugamba no Museveni tajja kulayira mwerabidde. Nemugamba President Museveni tajja kufuga. Nemugamba Bobi Wine mwenyini natugamba mbu President Museveni mbutajja na kufuga na mwezi. What happened? Who is fooling who? You want us to ask the younger people to bere moyo no sense wamwe. You can't fool anybody here. Buli omwe amanye ekisibiddeko Museveni your position yennyini. Tell you opposition yagala President Museveni yaveeko. They are extremely rich. Their children bali ku scholarship za government ebweru. Ababaka bene yupi we balwala wano tukimanyi bulungi nnyo bawona de bonambo ze sete ziba janja baziva mu government. Every salary they are getting money 30 million. And then you are here singing Firia dictator. Mumumanyirani. You think Uganda United tutegera. We are not fools. We know how governments are changed. Tumanye ngeri gye batuusaamu government. See through sex. Yebweru jembera ne mwegadangire Massachusetts. Mutudde mu butye poko joint. Mutudde mu poko joint e Boston. Free Museveni. Kati ne Uganda nange bajimpe mungi fuge. Wekala kasi zotya mu nsi endala. Ojja ko mukulembeze w'eggwanga eddala. No balabanga bali mu New York mbube kalakasa. Mukomewo wano.
struggle mugiteeke wano ekigula lujji mukikolere wano. That's when you have an impact. Museveni obuyinza yabujja New York, yabujja Massachusetts, okuva mwatandika okulekanira New York. What has changed in Uganda? You are just noise makers, gamblers, a set of idiots who don't even know political science. That politics is a science. It has rules. Ba MP bamwe mbasanga mu State House babadde gomesa ekiro. Bataddeko ne lipstick. Tebabeerayo mu State House nga babadde gomesa ekiro. Uganda teyina opposition. Bobu nyina yali magere mu bigere yebasi. Jaimbira firi dictator. He can't even come out of his home to stage a serious strike. Bona bana Uganda ebyobufuzi babivamu. They are eating their money. Gendo laba mayumba. Chisasi kati ochagulawo poloti. For you as you are busy in Massachusetts, engaging in nonsense, other Ugandans in Massachusetts are buying land. Ebyo kambi veko. Naye abana Uganda era ku ngeri eyo mwegendereze. Bungereza yatulabula nti esawa yonna tufuna terror attacks. Omwezi goko oguwedde nga maliriza live eno twakafirwa abana Uganda 5 jukira balumba essomero ba terrorist ekasese. So abana Uganda be very vigilant. Ensonga y'ebyokwerinda mugijjemu ebyobufuzi. So Bungereza yatulabula, and we can't take that lightly. The British intelligence warned us already that terror attacks might happen in Uganda. Terrorism knows no countries in America ekubwa. Terrorism knows no boundary. Terrorism knows no political parties. Oboli wanupo oboli wenalemu abatujju tebabimanyi. Their main target is to kill, eliminate, destroy and create panic. So ebyokwerinda byongedde okunwezebwa tulabe nti we don't allow the dark forces that are acting against our country to succeed. So this is a global initiative, not only even in Uganda alone, but as a society we need to work together. Totula mu bifo bitaliimu security. Why do you sit there? Wewalinye ebifo ebyokunganirwamu abantu abangi. Because after all, security can play their job, but security starts with you. Obuyekwerinda bitandika naawe gwe muna Uganda ndaba. Ebintu ebirekeddwa waawo omuntu aleseewo ensawo. Take a time, no, why is this bag here? So twerinde, twekuume, but I still have faith in our security arrangement, although there are mistakes that have been made by security itself. And I think you are going to rectify those mistakes, intelligence failures. Mulinda batukube, then munonyereze. But even there is where intelligence has performed well. Abatuju okuva 2010 babadde tebanaddamu nnyo kutukuba nnyo, because not because that they don't want, because intelligence is doing its work. So we shall still support you where you need us, and we shall still tell Ugandans and the public what you want to tell them, because it's not luxury, it's our responsibility as Ugandans who have platforms to tell people about security. But when we do that, other security agencies, we are interfering into your work. So we should be vigilant and support the forces to see that this junior Uganda lwachi jebalumba. We are not in a global village. Terrorism is everywhere. Ne Bungereza ne wayo na mu America. Terrorism is a global problem. So tochiteka ku Uganda yoka. All countries, even Kenya, Tanzania, everywhere, terrorism
is a global, not regional, global problem. So we should really work hard as Ugandans. Before you now, I'm a company. There are some companies. It's just together. How can you be a company nga really toina security ku mulyango? Abantu abamu mwagala bakebera. Muchitwala bubi nnyo, you see it as demeaning you. So that was a terror threat. General Kayihura agenda kuwummuzibwa ne bajje n'abalala. That's what I heard, that they are going to really retire from the army. Ebbaluwa ya president ku kalulu k'Ebukedde ya najogerako. It was a shame to us, the NRM people, how we conducted ourselves in that election of Bukedde. And the president wasn't up at all. He even said that it was like a movie. So, abakungu ba government abamu tulekerawo okujooga eggwanga lino. Uganda ejja kusigalawo nga tetuliiwo. Toyinza kuba ba opponent ku lunaku lw'okulonda ne mubba ne ssente. Which type of election is this? So akalulu akabadde Bukedde yatukavumirira nnyo, na bonna abakoze ebikolwa bino babakwate. Don't undermine the electoral process. Mwekade ekireese obuzibu kwefuula ba king maker. Buli region mu Uganda erimu omunene yeefudde Katonda ya determining ani ako n'abantu bano. King maker sebo buli kitundu mu Uganda kirimu king maker. Bw'otamala kufukamira gyali n'obwero si wano tobuyita tobufuna. Ne akalulu ak'Ebukedde yabadde wake up call ya amaanyi nnyo. Nti people can violate an election. Ne mwetikingira obululu. President agati turn up yali 84. Ate ofuna ota 92%. Obululu businga abalonzi. So it was very bad. Emyaka 37 n'emyaka 6 ng'eggwanga lya federal independent waliwo ebintu bye takyayagala kuddamu kulaba. Ebintu ebyo byaliwo ku birembe gy'abaamiini. Byaliwo ku birembe era bye byakyayisa gavumenti ezo. Kate naffe tubikole in modern day Uganda 21st century. Efugibwa Saabalwanyi jjajja tebahabulwa ne mutabani we General Muhoozi. So it was really bad. And I want to thank the president that he came out firmly to rectify those mistakes so that they don't happen again. Then ale mwina okwekuba mu tochi. Buli omu alina obuyinza, buli omu alina amaanyi, buli omu akomandinga amagye. Ebintu ebigenda tuleetera obuzibu. Ebintu ebijja tuleeterera ddala obuzibu. Abantu batukyayire ddala. N'omuntu ne mukwata aba bemuvuganya nabo. Ne mubakuba. It's really bad. Tukivumirira nnyo. Era tusaba akakiiko akateereddwawo okunoonyereza ebintu ebyo ne State House anti-corruption. They really come up to conclusion in this thing. Bituswaza. Nange Junior nveeyo mpagire mbu democracy wali. When such things are still happening. So Kawalya namwogeddeko dda. Yagenze kuba kyeyo Kawalya. Yafumbiddwa. Kawalya was taken case. Bamuwasizza. Embeera y'ebyenfuna mu Uganda mbi. Kawalya waba asazeewo agenda afumbirwe. Nabagamba dda ffenna twafumbirwa. Nze nakafumba mali 3. I have married in 3 marriages. I have cooked in 3 marriages. Nabagamba dda baserebu bamwe babawasanga muwakana. Kawalya is a living example case. Twala byenga atadde ekikazi kinene bwe kiti abakazi bali ebwiru tibalina basajja. They want younger people like us. So Kawalya okusulawo obwanna mawulire naddukira ebweru. We support him. Mwagala aliyewa. Nenga Kawalya nakusibiridde entanda kera kumacha yoze ebintu. Kawalya simule nyumba. Mukazi oyo nawulidde oyo yakuwasiza ina abana 3. Balabirire. Abana babazungu tebababoggolera Kawalya. Twala abana ku ssomero.
aina n'omwana omuto banga nti oyo omukyala aina omwana yakadivosinga baawe omuzungu kwe kuwasa case era yesu nisipe ne badde egenda maaso nga fa bagimanyiko munda tugimanyi omanyi we tubyogerako nga mujja mutulumba Junior lwaki osala omugambo lwaki otokomoka omugambo bimala kubaawo ne mga Junior was right. Half of the music industry men are married baba wasa they are women era bangi balina okugenda lwakuba visa America ezibamma ninga ba journalist n'abayimbi baba wasizza. So boy child nabagamba eri mu bizibu. The government needs to wake up on the boy child. Amanyi mugatadde nnyo mu bawala. Nabagamba dda tukole ekibiina era Keizo oyo nga tannagenda. Namugamba Keizo bonna be baawasa abaafumbirwa tukole ekibiina. Tugende wa President 7 tumugambe nti jajja tehabulwa. Nabagamba ajja okwogera. Muga his excellence. Fe twekozeemu ekibiina sako yaffe. Those boys who have been married. Twagala otuteremu sente baagaana. Dagala Sirwanga teyalabika. Keizi teyalabika. N'abalala. Labadaba teyalabika. Levikisoni namunoonya teyakwata. Bana bavubuka ba Bitusi teri yankwata. The list is endless. Bonna bakatongolo omutongole ba ono sibanya babina bonna all of them. Muno yali akola program bonna they are looking for women who have money. So embera y'abakozi mu ggwanga lyaffe yo yennyamiza. Era kawali ya Keizi teyasuddewo mulimo gwe NBS yabadde ayagala ogusuulawo. Nebo ofuna omukazi nga ayina ssente nga asobola okutekinga care of you genda bakuwase. So guys, we wish you a happy marriage. Bangambye oli Texas awo but abakyala aba abakulu bagala nnyo batwala mu swimming pool. Guys, omukazi oyo oyina okumukola massage. Simanyi oba obimanyi. Obudde bw'obusinga genda mu gym Keizi. Sagala teba ku deporting within a month. Mujuni obufumbo bwannemye. We are behind you. Gandi cook. Kaya katebya mawulire era bibadde biganye genda ofumbe Keizi. Tukitegeera. Nze nafumba dda. Have experience. Nere yasembayo yankuba. Tasha teyankuba nankasukira ebintu nga we muli mulaba. Women these days are dangerous. Kwa kati abakazi bayina nnyo sente okusinga abasajja. These days women are working hard. Kati omukyala ali eyo mbu Junior oya njagala kuwasa soko ndage ku account ye ya banka. Nkuwera avote n'okutya. Gwenda gabulazi account yo. Ngoyinako obukadde bwonga 5 oba 2 tubulye. Nze sibiri mulavu ye cyane kito. Mbu Junior tunezimba genda wezimbe n'ennyoko. Nze mjagala omuwala omwavu. Akundetera bisirani gwe. DNA yange ne poverty tebikwatagana nyapo. I can't mix my DNA with poverty. So women out there who want to marry me, I'm around. Nenda gako just requirement yo no bango oli mubi. Nze sina kalanto oboli mweru oboli muddugavu. Your man speaks. Undageko oba banka oba jina mu bakirezi. Then I give you love. Ebi bino bya DNA ebituuse wolwa bwavu. Teri musajja mugagga akola DNA. These was the fathers, irresponsible men. Chata mirate chichamanyi nabana bechina, they are the ones who do DNAs. But can you find a man like him? Chirumiro mulabamu. Sudiro mulabamu bakola DNA. It's just the rate of poverty in this country that people want to abdict their responsibilities. Ubwavu bono obunuma ono omwana alabika si wange. How can you be with a kid for over 11 years? Nga tomanyi nti gwe taata we. It speaks a lot about you that you are just stupid. So any woman ngoli bweru eyo you want to marry me, I'm around. Just inbox me
ompe back account yo, I will come. Nkuwekeya, nkubibiti, nkunyiga masaji omanyi kati mwe bakazi mwe mwagala nnyo kubeera mu swimming pool gulu nedi abikola nnyo. Muli mu mazzi. I kiss you. Nenga sente weeri ndaga ku $. Naye amaanyi tegayina gye gajja kuva nga tuli ku mulondo na Rolex. Mbusimanya Junior nina amazzi. Beera n'amazzigo. Omanya abakazi mwafunye ebintu ebyo ebyekisiru. Mbusimanya have water. Be with your water. Oba weeyise River Nile. For us we want money. Bring paper. We show you love. Ne mama oyewuni. Nkositule. Gwe byonna byoyagala okukola bajja bikola. Gwe funa sente. Newe oba oli eyo. Gwe nakigudde. Gwe nakakande. Tewasoma. Oli mbawalabu. Ovuma abantu. Who will love you, you idiot? Toyina kirungi kikuliko. Oli Saudi Arabia omanyira abantu. Instead of looking for money nawe bakwagale. Bakwagale coach. To love you must love somebody over something. Nawe wetunulire. Nkwagale coach. Don't waste your time. Stop living in dreams. Love is money. Where there's no money, there's no love. Ero omuntu ajja kwagala omwezi gumu omutame. Because you are an orphan. Buli kimu osabiriza kisabi. Njagala enjala. Mpeze eviri. Mpeze engoye. Ngani abikuwa. Nze nyoko. Some of you want to turn husbands into your fathers. Tata we yaremererwa bikuwa. Nze go wakalaba omwezi nzana abikuwa. You have made marriage into projects. So, nze bampasa buwasa. I'm not going to get married. Era those who want Mbu Junior, Mbu I get katika kawali ate bamuwasiza case. Obuna bana bali ku TV banonya basajja bakazi babawasa. All of those presenters. Ngojo manyira. Am I handsome for Mbu Junior? You are handsome. Yes, I know it. So, where is money? Bring paper. Bring money. Not jokes here. Wano nayagala Donzera ne mumanyira. Donzera she has money. In fact, she rapped me well. Gwe sete gwe. Omukazi alina sente gwe omumanyi. Donzera omumanyi. Natambuliranga Muhama. Aina makeera Las Vegas. Lwaki saagala oyo? Kati gwe nkwagaleko kuba ewamwe mwina amalalo mangi. Idiots. Nze temuteka nga bintu byammwe ebyo. I need paper, I need money. Ataina sente kabina atakaina tabigula. Shut up. Mulinde bukunkumukwa. Mwe bajja babaka abasajja. Abakazi abali nga temina sente. Prepare yo bajja kubako omusajja. Obera mu heart break. Negwe gwe babyeko omusajja otunula otya. Kaiza Junior bayinza obutanziba. Banzibyedda. They will steal me. No. They will steal me. Newo bangu mukazi ngwe ina sente nga you are dating me. Nobody will steal me. I will still be around we one day. Neji lucha bakazi batalina sente. Mugana n'abasajja abanyirira mu bifeebi by'ebbeeyi. Ewali abakazi abayina sente. Lwaki tebakubba? So prepare for me to be stolen. Bye nagamba nga mukyala wange Tasha my ex. Nemuga Tasha bagenda kunziba. Ne Tasha yalina sente just lwakuba yankwatira. Tasha she had the money. When nafumbirwe wa Tasha, she had the money. Era Tasha teyampisa ko mama ombeera mbi. Nafumbirwa we ekisasi. Nengamba Kaizi dawe ejja kufumbirwa. Kaizi si yanziranga kukwanika ati nasekerera. Olwaleero tali mu kufumba. Abamu kumwe mujja kufumba, just you are lacking opportunities. Nemune Tasha okuva yankwatira mu bwenzi. Baside ya Jeno Mozi yaleeta obuzibu. Je nasange ekikazi ekinyarwanda ekinyirira. So nenkitwala ewaka. That's where all problems started from. Cheating. Nansanga nankuba. Of course, I had to report to my dad. Nti Tasha yankubye. So my dad was angry. Netumukyawa. How can you beat me because I'm cheating?